page yange eri official eya Shamim Malende ya Blue Tick yawambibwa. Emotoka yange UBK Toyota Harrier 862 yawambibwa. Emotoka yange Super Custom UBD 850M yawambibwa. Era n'obulamu bwange ng'omubaka buli mu matiga olw'okutiisibwa okunkoleddwako ate nga ekisinga okunakuwaza ekiruma nga bintuusibwako omuntu gwe mbadde mpita mukwano gwange oba gwe nalaga ensi ng'omwami wange. Kati omwami byayogera byongera otulagira ddala bye tutamanya. Omukyala bw'abadde alwadde bibadde bitya bitambula bitya. Kwa byeyogedde nze ku lwange byantiisizza omwami byeyogedde. Nokyo ndowooza nti mukulu wange nze sinze nga bakadi siri memba wa NEC ku NUP, nze ndi memba wa NUP sinze nga bakadi. Mwami Ssebunye byoyogera byogamba mukyala wo, nawe mukyala Shamimu byogamba bbaawo, byonna mulina right okusigala nga muli silent. Ne bwe munaabyogera naffe tulina eddembe okubyeyambesa against you. Yes. Kubanga omwami waliwo odooza tujja kutuukawo wali bye yatuuse ekiseera tetwalina ssente za bipande ate ne tukola bwe tuti ntukubira abantu amasimu tubagambe batuyambe. Ebyo gwe olowooza mwami Ssebunye byogera tebagenda byeyambesa against mmwe. Kuba one kyendooza oba bafumba siri sure temuna divorcinga singa muddingana golowooza tebagenda kubyeyambesa against you. Katurede babyeyambisiza against you. Toyanziza nnyo toyanzeege gwatulaba kwemboozi mu UG nze Geoffrey Mayanja. Kwe tuli banafa abatulaba abatulengerera ewala twongera okubeebaza mwe balinye okutugoberera yonna gye musinziira ate nabanafa abasinziira ku butaka wano nammwe twongera okubeebazaako ensusso nammwe toyanziza nnyo toyanzeege. Bingi ebitambula mu ggwanga ensonga nyingi ezigenda mu maaso ezimu kwezo ze tugenda okutunuulira akadde kano. Ndi ne mwami Tegusuulwa Innocent tuze tuwayemuko ku mboozi essaawa zino sikunyumya bunyumya oba okutunulira ensonga ezitambula mu ggwanga ssebo sooka obuze ku batulaba. Abatulaba mbalamusizza mbeebaza okubeera naffe yonna gye basinzira okubanga batulaba n'okubeebaliza ddala omuntu okufiirwa obudde asobola okubeera naffe mu kaseera bwe kati. Abantu mbalabyeko nnyo ku mutimbagano okwo bakwebaza bagamba ssebo weebale oyimiriddewo n'abantu ba bulijjo oyimiriddewo n'omuntu wa wansi mu nsonga zonna. Abantu bakwebaziza ssebo. Amina. Amina ssebo. Nnyo. Naye bwe tujjira olunaku olwaleero olunaku lwajjo twafunye amawulire nga omukyala Shamim Malende yavuddeyo ne yeekubira enduulu ng'ali wakati mu kamera z'abamawulire n'agamba nti afunye okusoomoozebwa okusookera ddala emikutu gye emikwanira walo kuli omukutu gwa Facebook page n'okuli ogwa X gwe twayitanga Twitter nti emikutu egy'ebiri gyatwalibwa n'emmotoka z'ebbiri okuli emmotoka eya Harrier gy'abadde atambuliramu enjeru n'emmotoka endala gye bayita Super Custom ng'agamba nti nazo zaatwalibwa ng'agamba nti atiisibwa ali mu bukeke bw'ekitalo asula kukunadde olw'ensonga nti omuntu eyatwala ebintu bye byonna amusuza atunula. Ng'agamba nti omuntu akola ebyo byonna ye mwami we omukulu Ssebunya abadde ayitibwa Taata Kampala nti yabadde abikola. Era ebigambo bibadde bingi nnyo okuva omukyala Shamim Malende lwe yavudde olunaku olwajjo mu budde bw'okumakya zabadde mu ssaawa nga 4-5 awo amawulire ge gatandikidde okusaasaanira ennyo. Ebigambo bibadde bingi abantu boogedde ebigambo bingi wabula oluvannyuma twalowooza tukambudde bwakawungeezi nga ne mukulu Ssebunya Taata Kampala nga naye avuddeyo agamba nti omukyalo oyo alimba. Omukyalo oyo no tubadde tubeerye kawempe ye kennyini ye yavuddewo n'agenda gye saategedde yatumye abantu ne bajja ne basoma ebintu bye mu nnyumba byonna ne bagenda. Naye ng'omwami ono agamba nti nno relationship yaabwe yali yasalikako nga babeera bonna naye nga baliko kuba nti kibadde kigenze kikendeera ng'omukono tegukyaliwo nnyo. Naye yagamba nti byonna byonna kale tebina buzibu naye bye yakoze okumwogera kagamba nti byakumuliisa kumusibako matu ga mbuzi kumuliisa ngo. Agamba nti si bituufu yamwayiriza yamwononedde erinnya era n'agamba nti bona batavuddeeyo kwetonda kwebyo byayogedde ebintu ebijja kutambula bulungi.
kiki ekigenda mu maaso mu kaseera kano ng'omukyala naddala Shamim Malende akyali mu kunoonya kkaadi NUP bwana bagifunye mukama amuyambye agingira akalulu alina abantu abamukuba wano nawali boponents be n'ebirala bifaananako ng'ebyo ki ekigenda mu maaso neyanza kyetugenda okwogerako kiri sensitive ntwogera ku maka g'abantu abantu babiri abakulu abasoowaganye ekitali kya bulijjo bagamba nti bannamawulire baba YouTube baba TikToker be bagenda bakuyita batya kusosonkereza okusima okunoonyereza batandika okwawula abaagalana ababiri okusosonkola yes kigambo ekituufu okusosonkola ebigambo ababiri abaagalana babajjemu ebigambo tuli fenna wayinza okuba waliwo obutakkaanya wayinza okubeerawo ng'abafumbo babeera lavu nga bwebeera mubeeramu obutakkaanya okusika omuguwa n'ebirala kino ekyabano kyanjawulo yensonga lwaki ndi disappointed emirundi bingi ebintu bijja mumawulire kufowa mumawulire naye nga sayidi yemu ebyegaana nti affe tuli bulungi sayidi endala ng'egamba nedda tetuli bulungi tuyomba biki bwebityo bebeera naye nga sayidi zombi emu kuyonga erabika nga yegenda mumawulire endala ng'erabika nga si neetegefu genda mumawulire era nga yeegezaako kukuuma kitiibwa kya maka this time round ndaba embeera etali ya bulijjo one ku bantu ababiri bombi omwami nawulidde agamba munnamateeka n'omukyala munnamateeka two bombi bakulu tuli fenna three bali mu kaseera akali critical ak'okubeera ekyokulabirako akaseera nga kazibu one omulala ajja mumawulire n'ono najja bwe bajja mumawulire ekyasinza okumalamu amaanyi bye boogera wadde bazze mumawulire binenjamira kuba omwami bwe yazze bye yayogedde n'omukyala bye yayogedde nawulidde nga mpweddemu amaanyi kuba kye bayita content oba information processing buli muntu olina by'omugambako mwami mayanja ne mutukyankalana tutya waliwo byesobola kwogera waliwo byesobola kwogera wadde ekyankalanye ntyo naawe wegwe ne bw'obyogera obyogera naye nze sobola nze ntuuka ekiseera nengamba nti nedda ngenda kwogerako kino na kino kino kyali kyange naye sijja kyogera naye bande bisenga bonna abatuuse ku level esembereyo ddala nga tebadde bombi bye boogera bikosa butereevu kandekya ya Shamim Malende ononjulira mbadde wano emirundi mingi nga nkugamba nga tetuli ku kamera nga nkugamba nti nze ndi wa Zahala naye nga saagala kukyogera ku mpewo nkyogera mu ngeri endala nedudde nga nkugamba off camera nga tetuli kamera nga ngamba nti nze mpagira Zahala mu kino era ne olumu ensonga nazikuwa ne ngamba Zahala nkozeeko naye era emyaka 5 gimmala okumanya nti asobola okubeera omubaka wa parliament oba nedda era ne nkugamba nti Zahala asobolera ddala ye muntu omutuufu badde Zahala ne bwe yalisigadde Makindi yabadde best candidate Zahala ne bwe yalisigadde Makindi bonna bwe mbatunuulira Zahala ali better candidate naw ne tutuuka ekiseera Malende n'avaayo kati omwami byayogera byongera otulagira ddala byetamanya omukyala bw'abadde alwadde bibadde bitya bitambula bitya kuba byeyogedde nze ku lwange byantiisizza omwami byeyogedde nokyo ndowooza nti mu ku lwange nze sinze nga bakadi siri memba wa NEC ku NUP nze ndi memba wa NUP sinze nga bakadi bwe buba bukatuliki oli mukatuliki omwereere toli father toli musomesa nemba kubanga nze nga bakadi mbadde ngenda gikwata njiwe Zahala tai eno kino kyakoze wali mu mpira bakira tie breaker nti abantu basibaganye nnyo onoonye ekigendo baawula nze ndowooza ekisolo baawula ndowooza Malende yaki Malende ne mwami we bakitaddeko mu ddiiro nti kaadi bagikwate bagiwe Zahala clearly kubanga omuntu bw'ati enkya bwe tubuli mufuula prime minister enkya bw'alifuuka president okusinziira ku byakoleddwa kubanga bw'oba oli muweereza obuweereza service kitegeeza okuuma ebibyo kubanga Malende byayitamu tetwagala kubimanya ebyobulwadde tumulumirwa nnyo ebyobulwadde kiryoke oyo kubanga mubaka waffe wa Kampala bw'aba mulwadde kitukosa
ne ebyeni mwami wenze sagala bimanya nga tekusolo ne bwabireeta ate n'ennyamira kwa saalyagadde bimanya sifa balina bimanya balina basenga balina bakojja balina abazadde baabwe balina mikwano close friends close family eyali badde managing ebyo byonna kubanga yo omwami agamba nti ye yabadde asirise era agamba nti ne bali kwagala kuteekawo mbeera wano mukono n'ebintu yabadde aterawo nnyo embeera okulaga abantu ndi kakati uno bannanga agenda naye agamba nti nze nasirise era sina kye nayogedde n'ebizibu bibeerawo bingi byensirikidde byensobola okujja mu kamera n'enjogera naye tewali kye naayogedde anti kati ye omukyala yavuddeyo okuteekawo embeera eno yonna obuzibu bw'ensi eno ffenna tulina bye tuyitamu naye obyogera ofune ki isi buli lwoyogera ebikwatako ebizibu byo abamu tebaagala bimanya naye abasinga obungi basanyufu teri kintu bantu kye bawalana nga laavu abantu bawalana laavu abantu tebaagala bantu bali mu laavu waliwo akaana bakayita kali mu entertainment eno bakayita baby gloria kakamala okufuna omulenzi waako bamaliriza emikolo gyonna n'embaga neggwa naye mmanyi okuyitako mu comment ebiseera ebisinga naye osanga mooli n'agamba mpulira ekinugu okitegeera mpulira ensalo enkutte ate ensalo kiba kitegeeza bujja kitegeeza kati abantu emirundi egisinga buli muntu ayagala love sibe kiri naye abantu abasinga bapretenda tebali mu love nolwekyo oyo abali mu love abantu babalaba bubi baboogerera bubi kati abantu bw'oba muli mu love Malende ne mwami we yani bamuta Sebunya ne mwami Sebunya etata Kampala mwami Sebunya ne Malende babeera mu love kiba kiruma abantu kiruma abantu kati ate nemwe nimbanguyirizaako mujje mu obuziina bwabwe mubuteeke mu public kati kyoba omanya nti bw'ojja mu mbeera za love abantu 95 ku buli 100 baagala mwawukane baagala mwawukane abantu abalina interesting baagala batwale Malende bangi abantu abalina interesting baagala okutwala mwami Sebunya bangi abonna tebaagala mubeere mwenna abalala tebibakwatako abala baagala mwawukane ababafaako terina abafaako by the way subira nti ali afaayo either oba muli married oba temuli married kati ensonga za mwate ne muzituleetera nga musozi containinga nga temuli bakulembeze kubanga ensi yonna tolooza nti waliwo abalina obufumbo obutuukiridde buli bufumbo bulina ebizibu byabwo buli bufumbo bulina buli boolaba nga banyumirwa batambula bonna sooner or later balina ebizibu byabwe ne babimanaginga kati gwe bozituleetera tukole ki bombi balooya bamanyi gye balina okgenda nti bafunyemu obuzibu basobola okgenda for judicial separation judicial separation kitegeeza nti omukyala n'omwami mwawukanyemu akaseera buli omu ayogere okutegeera munne buli omu ayogere okwapreciatinga munne mumale musalewo mugenda ku divorcinga oba temugenda ku divorcinga kati batugamba buli omu ayimirira mu kamera mwami Sebunya ayimirira mu kamera okutubuulira ensonga ezo tukole ki Malende Shamimu ayimirira mu kamera okutubuulira ensonga ezo tumukolere ki ye kiki yabadde kyekyaze mu bwongo bwe nti kanyimirire mu kamera osetinze nti nsete oteredde nti nteredde sawundi yeeyo nti yeeyo onkutte bulungi nti okutte bulungi nti kati kiki yabadde agenderera okufuna okwakiivinga yabadde ageza kukwakiivinga ki nze ng'omuntu sikirabawo kyabadde agezako okwakiivinga kubanga omukyala bw'aba yayogedde ate ng'ogamba yayogedde kibi yali mu mawulire ate n'okola kyekimu mwawukana mutya anti kati yagamba nti teyalivuddeyo naye agamba nti omukyala byayogedde ebya okubanga nti yalemedde emmotoka ze kubanga oli bw'ogamba nti yalemedde ekintu kyange kitegeeza nti aba yakibbye abanga eyabbye yalemedde social media platforms zange kitegeeza nti naze abanga eyazibbye kati omwami ye agamba nti omukyala ono Shamimu Malende yamusiize erinnya ebbi era agamba nti bwabadde ayita mu kaseera kakatono ng'abantu buli omu amusongamu omumwa kati ye kyagamba nti okwagala okutereeza erinnya lye yiko kuvaayo ayogera amazima era nagamba Shamimu Malende vaayo oyogera amazima nokuneetondere oneetondere kubanga ekituufu okimanyi anti kakati kiri kimu nti ekintu kyokolanga mistake gyoyinza okukola mu nsi muno eryegi kunnyonnyola buli lwogezaako okunnyonnyola banno tayimingi yaabwe baba balinda kukwata nsobi kati mwami Sebunya omanye ekinkolobi Sebunya mwami Sebunya mukyala Malende sijegamba nti kyali wange bodde wange nnyo
ne musinkanya emirundi egiwerako muwe ekitiibwa twogera ne twogera katoloke musodo okwogerako kati kyova olaba nfunamu obuzibu ng'omuntu kubanga kitwogera ku maka ge twogera ku life ye ne nti ekintu mistake gy'osobola ddala okukolera ddala kwe kunnyonnyola nze tegusulwa sinnyonnyola sebo olina okunnyonnyola abantu ensonga bagitegeere sinnyonnyola sirika busirisi buli omu naatwala kyayagala lwaki kyolowooza nti ogenda kunnyonnyola bategeere bonnyonnyola babaaya tebawuliriza mayanja tebakulimbanga ffenna tulaba ebintu byebimu ffenna tuwulira ebintu byebimu ffenna tuwunyiriza ebintu byebimu saagala ngambe nti mayanja bw'owunyiriza akawoowo akapiraawo alimu ennyama nti ate nze mpulira kivundu nga tetuli wantu weewamu tuba tulina okuwulira akawunga kekamu era bwe kiba kivundu ffenna tuwulira ki kivundu bwe kaba kawoowo ffenna tuwulira ki kaba kawoowo yes kati ffenna tuwulira ebintu byebimu tosobola gamba nti oli agambye nti mayanja ate oli n'agamba nti nze mpulidde sendegeya tekisoboka muwulira ebintu byebimu era mwenna mulaba ebintu byebimu tuli ffenna omutamiivu bw'ayitawo awo ffenna tumulaba nti mutamiivu oli bw'ayitawo ng'anyumye era ffenna tumulaba nti anyumye kati enjawulo ejjira mu ntaputa oli kati bw'ogamba nti akawala kayiseewo kaako kanyumye oli aga kanyumyemu biki naye ayina ensonga ze ezimwogeza bwe zityo kati interpretation y'abantu tegendera ku facts naturally abantu bagendera ku facts bagendera ku kiki bawulira ekibali ku mutima kiki baagala okuwulira omuntu bw'abanga ayina omuntu mayanja oli bwe mba sikwagala okimanyi nti waliwo olugero enjogera maama yatutugambanga nti emitima gye gifunda abantu tebafunda amakulu gategeera emitima gye gifunda abantu tebakola ki abantu tebafunda bwe mba muli abantu nga muli basatu musobola okubeera mu ruumu emu mirembe si bwe kiri naye bwe mba temwematira abantu basatu temusobola kubeera mu kikomera kirimu ruumu 100 tezibamala mitima gye gifunda si bantu abantu basatu musobola ku kitanda kimu era ne kibamala si bwe kiri naye abantu basatu temusobola kusula mu ruumu 100 ziri ku kizimbe kimu ng'omu asula ku kalina esooka omu ng'asula ku yakutaano tewabamala kikyentegeeza nti bano byonnyonnyola byonna mwami Ssebunya byannyonnyola abantu tebabiwulira waba balina ensaalwa era perception tebagikyusa kibadde bakulowoozaako kyekyo kati mwami Ssebunya abadde mu perception ne mukyala we abantu nga babikitwala bulala nga bakitwala nga Shamimu Naggwadda lawyer ayina akasente ke nze kitegedde nga mwami Ssebunya agambye naye lawyer kati laavu ye badde bagitwala ng'etali balanced era mbu abasinga bali bamanyi nti ono dereeva we nga bamuta dereeva we bamuta ebintu bibiri PA we ate dereeva we kyebatunda ababiri kyebatunda omwami yakikkiriza n'omukyala yakikkiriza abeere perceived ng'oba dereeva we ng'oba PA we saate ng'ono mwami kyakavaayo kati ekisinga obukulu mwami Ssebunya kyalina okukola okusirika kubanga ne bwe bapoliisi ng'ekutte egamba nti olina eddembe right kitegeeza ki mu Luganda liba bbeetu libaki you have a right to keep quiet to remain silent ddembe oli wa ddembe okusirika oba okwogera era poliisi ekwongerezaako nti bw'otaasirike kweyambisa ddembe bw'otayembisa eddembe lyo bulungi ery'okusirika byogenda okwogera byonna tugenda byoyambisa against you ng'obujulizi niye omuntu agenda mu maaso ng'abulira ofiisa agenda ng'abulira ofiisa nejjukira ono ofiisa gw'abulira owa poliisi IO investigative officer
kale nolaba ate omusajja oyo mamanza asibira bwerere mama kati bwe batambula kati bw'ofiisi olaba kati ozo omusajja kale sente yazimpa niyo okugira nange nenyiga nange by'omugamba omusajja agambiddewo nti you have a right to remain silent kale bwe twagiramu awo ne mukubamu ekikondi niye bwali busungu ate ne mundu size nagireeta kati ng'owedde kubanga ono yagambiddewo nti you have a right to remain silent ogenda osanga bonaatuuka eri ng'ogenza osirise obwongo buneekumaakuma n'oyogera ebiri mu position ate n'akulabulirawo nti bino by'oyogera biyinza okulijja akaguwa naye oli n'asigala ng'akola ki ng'ayogera bye bimu nolwekyo being nti bombi ba lawyers Malende lawyer ne Mwami Ssebunya lawyer nze mbajjukiza bujjukiza kuba badde amateeka nti balina right yaabwe okusigala nga basirise kubanga bye mwogera Mwami Ssebunya by'oyogera byogamba mukyalawo naawe mukyala Shamimu byogamba bbaawo byonna mulina right okusigala nga muli silent naye bwe munaabyogera naffe tulina eddembe okubyeyambesa against you kubanga omwami waliwo odooza tujja kutuukawo wali yatuuse ekiseera tetwalinda sente za bipande ate ne tukola bwe tuti ntukubira abantu amasimu tubagambe batuyambe ebyo gwe olowooza Mwami Ssebunya byogera tebagenda byeyambesa against mmwe kuba one kyendooza oba bafumba siri sure temuna divorcinga singa muddingana golowooza tebagenda kubyeyambesa against you kati already babyeyambisiza against you yensonga lwaki nagambye nti Malende tasaana kaadi ayinza okunyiiga nga muwadde ekifo ekyobuvunaanyizibwa naddira ebyobufumbo bwe n'abireeta eno ate gye tuli kaadi esaana zaala ononsonyiwa ndisaali tuuse ku kino naye okusinziira bwe ndaba nti engeri gye bakutemu ensonga ezo nfu nnyo bazikute mu ngeri ndala nnyo mu kaseera akakazigizigi nga ebula nnaku wiiki bagabe kaadi ne mutandika okweyuza n'olwekyo Malende tasaana kaadi omukyala nga Malende kubanga ndabye nnyo abantu ku mikutu nga bagamba nti Malende ekyo kyosazeewo mu kaseera kano obuulyawo kiyinza okubeera si kibi kubanga gwebuwasazeewo naye nga bagamba nti timing wasaliddewo okukikola kubanga bagamba n'omwami yagambye nti nze yaze nano n'ebintu mu nnyumba n'abitwala n'agenda era ne gye yalaze simanyi kati abantu bagamba nti timing mu kaseera kano ye ng'omubaka ababaka tebabeera n'abantu n'abawabuzi gandi kati ngenda kukola kino toteekeddwa okukikola kati nga bwe tugamba nti manager omuyimbi abeera ne manager nagamba omuyimbi kakati essaawa zino tolina kukola kino kubanga bw'okola interview essaawa zino tetuyamba oba yinza otukosa bweti ojja gikola mu maaso wali kati essaawa zino weetegeke ogenda mu studio bannabyabufuzi abaka ba parliament kati nga Malende wali essaawa zino tebaba nabayambi n'abawabuzi mu ngeri bwetyo tikati kino naga nti kati nja kukola kino naga nti okusinza mu kaseera kano ekyo tokikola baali badde nabo omubaka wa parliament abe na personal assistant ne personal assistant omulimu gwe mulala nnyo gwawukana na guno naye buli muntu yenna mu nsonga z'amaka abaako ne gyava gyasibuka buli muntu yenna abaako abantu one osookera ku mikwano gye egy'okulusegere giba gisobola okugamba nti nedda timing eno nfu bodda ku mikwano gye egy'okulusegere oyina family kati ate family naye erimu categories before nga tebinatuuka na mu bazadde mbakadde waliwo awo makati g'ogamba sister wo oba brother wo oba abalala abantu abalala ne tudda ku mutendera ate omulala ogw'abakadde bennyini ku sayidi zombi kyendowooza weebali ne basazeewo butabatuukirira ekyo kyendowooza naye kimanyi babaddewo era weebali babaddewo era weebali embeera eno nga bwe yazze mu kaseera kano ekibiina kubanga bingi ebijja eri ekibiina ebintu nga bino bwe bijja eri omukyala Zaala Malende Shamim Malende tebinawe bikoseza nteekateeka zakyo naddala mu kugaba kaadi kubanga oyinza okwekanga ng'essaawa zino nga boko badde basibidde bagamba nti kaadi nno mu kiseera kino leka tugikwase Shamim Malende naye ate bagenda okulaba bino ng'oluusi oba oliawo bina engeri gye bikubamu tisinga baba bagimukwasizza nga bijja kuba tataaganya nga bina engeri gye bijja obbakubamu ekirala tekina kifunya kusoomoozebwa mu ngeri bwetyo
byo byalibadde bya buntu n'ebisoomozeza ddala era kye nagambye nti mbakuba nga nze nga bakadi of which sinze azigaba mbakuba nga azazigaba oli mukatuli kyomwereere Malende teyalifunye kadi teyalifunye kino kyakoze kimulimye okumanaginga kubanga okubeera omukulembeze waffe tukusuubira okuyita mu kusomezebwa okw'enjawulo okw'amaanyi naye ng'olina okwewala emotions noba ng'osobola okufuga obusungu bwo obukulembeze kitegeeza obukulembeze abantu bagenda bakitabula oba nkisooke ekirwa kye mba nsooka nakyo abantu batabula abantu balowooza nti nkyogereko bulijjo abantu balowooza nti tegusuulwa bwe nyombagana ne mayanja abantu balowooza tegusuulwa mukyamu mayanja ki mutuufu oba mayanja mukyamu tegusuulwa mukyamu ne si ye keesi si bwe kibeera ebeerayo sayidi y'amayanja agamba nti mutuufu oba mukyamu nebayo sayidi ya tegusuulwa agamba nti mutuufu oba ki oba mukyamu ne wabeerayo sayidi ey'okusatu entuufu tegusuulwa ne mayanja tekuba mutuufu ate ku bombi tekuba mukyamu ne wabeerayo sayidi tegusuulwa abeera black and white ne mayanja abeera black and white ne wabeerayo sayidi emu eya white yebeera entuufu lwaki Sebunya tabimalaayo byonna ne Malende tabimalaayo bonna balina bibeerekerayo buli omu akubuulira bimulaga nti ye mutuufu Malende akulaga nti ye mutuufu akulagako ebyo kubanga era bwe yazze ku makya buli omu nagamba bannanga abasajja abasajja mwagala ki bannanga abasajja kati omusajja bwe yavuddeyo mukazi twamulabirawo bannanga omukazi oyo kakitegeeza sayidi zombi za black and white sayidi ya Sebunya ya black and white ne ya Malende ya black and white ne olwo sayidi ya white yebeera entuufu yebeera entuufu kati kino kikoseza ddala emikisa gyabwe bombiriri kuba bintu biyinza okugwa ne baddemu ne baddeŋŋana nekyengezako okugamba nti okubeera omukulembeze kitegeeza ekintu kimu ofuna ebyokusalawo 5 kale ebisukka mu kimu kubanga omukulembeze tafuna decision badde omukulembeze tafuna decision ntuufu mbw asalewo ekyo tekikufuula mukulembeze omukulembeze talina kusalawo asalawo niyo omukulembeze dayirima gy'abaamu abantu tebasobola gimanya dayirima yeeno omuntu owa bulijjo asalawo nti Julie potential ne tegusulwa ani mutuufu ordinary person asalawo Julie mutuufu nnyo Julie mutuufu obuli nagamba tegusulwa ye mutuufu kati ye muntu ali ordinary yowa bulijjo naye omukulembeze ogwo mukisa tagufuna omukulembeze tafuna mukisa ogwo omukulembeze afuna ebintu 5 nga byonna bifu nga alina okulondamu ekitali kifu nnyo gwe bayita obukulembeze ye dayiri mu mukulembeze gy'abeera nayo omukulembeze afuna ebintu 5 nga byonna bifu tuli fenna ne mu ebyo byonna ebifu alondemu ekimu ekitali kifu nnyo kati kyova olaba omukulembeze balowooza kati omukulembeze abeera n'embeera abantu bagenda bagoba ku ttaka naye akizudde nti bagenda bagoba ku ttaka oli abasinza amaanyi agenda okizuula oluusi ng'omugagga ye mutuufu obukulembeze si bwangu kubanga obukulembeze olina kuba ku sayidi y'abantu naye ng'omugagga ebyapa abireese abirina wakyemani yatuukayo kati bwana Mayanja nze mbadde kansala ndi kansala LC5 ofuna scenario ng'abantu 10 be bakyamu abantu 10 nga be bakyamu ninga omugagga ye mutuufu ninga ate omugagga si yakulonda abantu be bakulonda ng'olina kubeera ku sayidi y'abantu si kyangu ate nze ndi mukatuliki kati ate no gyofuna okusoomozebwa ng'omugagga gamba wadde nze mutuufu naye nsaba oyimirire nange esimu ere tamannya ki ate bali tebagenda kutegeera tebasobola bagamba bavuddemu ate be baboosi bo be bakulonda naye ng'omugagga mutuufu ebiwandiiko abirina ng'omugagga agamba ebiwandiiko biibino nabo bandage ku byabwe n'obuuza bana bali ku ttaka tindaga ku kiwandiiko
hani kati ffe kuba kati ffe omwava nafanga bubi omwavu nga alabye mayanja obukulembeze si bwangu kati nga oyina kubeera ku saidi y'abantu ogenda okuwulira akasajja akazeeyi oba akasajja kakuliridde kaliri bbali mu bantu ne fesi togira bagamba ate we ffe twamulonda asala amazima watasala amazima ajja kukiraba naawe tuvuddemu nawe tuvuddemu naffe twakulonda ate abo bennyini b'oluwandira bwana mayanja tikakankubuulire nalina sinaaliyo bagoba abantu ku ttaka abantu be bagobako baali 185 omugagga n'omwambala ne mutuuka n'omugagga 15 oli ku bantu naye abantu b'oluwanirira nga bayita ebbali ate ne basinkana omugagga abamu ku bo ogenda okuwulira 2 babadde n'omugagga ogenda okuwulira 10 lyabadde n'omugagga kati badde 185 ogenda okuwulira 2 omugagga yabagjeemu omugagga n'akusanga omugagga yansanga n'agamba toli mwavu ojja kufa bubi b'olwanirira bava kuba wano baba ne ku kamera baba ne b'olwanirira nga obalaba baabo kati yaabo ne bannafuya bannaabwe kyokka bodayo eri be bagamba ati tulemere ku nsonga enkya n'omusaga n'agamba kumbe yamaze okukwata sente z'omugagga enkya n'omusaga n'agamba tegusuulwa tetukkiriza ogenda okulaba bayita mu meeting tebakyawera kati ne wasigalawo ogenda ayina 185 osigaza 10 meeting tezikyawera kati bw'afuna ennamba emala n'atandika omugagga obateeka ku nninga abantu bwana mayanja abantu tebamalirira abantu teboogera mazima abantu kyayogera kirala ategeeza kirala n'owulira ennaku naye ng'olina okuba ku saidi y'omuntu owa bulijjo n'ogamba kale bali kabakoze ki kabagende bali ate ne batandika okumalamu bano amaanyi omusajja temujja mumusobola temujja musobola tatandika okubalamu bamaanyi era ffe twageze n'okukiraba nga ebyaddala kanso tegusuula amala biseera otandika obakubira amasimu nga tebakyakwata ate nera bamanyi n'okugamba nti okumalyamu ddala bali amaanyi babagamba nti ate gusa ne bajja muwa ssente ekulivaako n'owulira ng'ofa olwananagana n'abantu oweewaddeyo omusajja omwambadde omusajja gw'oyambadde akuli bubi agamba teguswa kyannemera ayinza n'okutta kyokka eno naera wali abakuba kati obukulembeze kye bubeerera obuzibu n'osalawo nti kale byonna bibi n'ekiki ekisinga obutaba kibi nnyo bwe bukulembeze bwe buzibu bw'omuntu okubeera omukulembeze bwe buzibu bw'omuntu okubeera omukulembeze kati ate kino ky'osalawo kino nakyo si kyekirungi ennyo ne kyekyabadde yaddeyaddeko ng'oli bwagamba nti okufa olemala oli nga bwagamba nti ekola ebirira netawunya kati ye challenge nolwekyo nga tuli ku mulamwa gwe tuddako Malende ne mwami we mwami Sebunya kyali badde kirungi bakole okusalawo okutabakosa nnyo bonga bo decisions zonna zibagenda okukola si nnungi ne bakoleze ezisinga okuba nti tezibakosa nnyo kale ensonga zeezo ninga kweyo yennyini mwami Mayanja eyo yennyini nyini omwami bye yayogedde byantiisizza sente ze batuwa okuwolereza abantu ng'ate ze tukubamu ebipande tumukulembeze bw'oti osobola omwesembereza basindika sente mulwanirira abaana bali mu kabola muliro gwate n'otugamba nti abantu ze basindika ateza okubamu ebipande twamwemirira n'avayo ne nga tusonze miliyoni 4 ne tumuwaako emitwalo 5 tumuga gendera awo ffe tugenze kuba bipande n'olwekyo abakulembeze twawule ebyaffe ng'abantu famire n'obukulembeze ebyo ebibiri tubyawule tubyawule yawula kino na bino
kale ensonga nga tugivuddeko wamukulu bamwita Isaac Keith Sali ono abadde yesimbyewo ku bwa meeya ng'ayagala nupya NUP ku bwa meeya bwa Nansana naye bw'atyo bamuyise emyaganya gy'engalo naye bwe bamuyise emyaganya gy'engalo teyasirise yavuddeyo n'agamba nti tekyali mulumye nnyo butamuwa kaadi naye agamba nti ensimbi ze baamusaba okumuggyako ate natafuna kaadi agamba nti bwe bulumi bwasinga okufuna era agamba nti yeetaaga bwenkanya yavudde mu mawulire awo n'agamba nti akaseera kaatuuka mwami John Bosco Kaana Kambaata n'amukubira essimu n'amugamba nti otogerera essaawa zino ku lisiti kw'oli naye ogenda kuggibwako kulekebwako abalala naye n'amugamba nti okusigala ku lisiti eno okulaba ng'ofuna kaadi weetagawo ssente ez'amangu mangu era ese n'amubuuza nti mmeka onaga nti emiliyoni 10 beddu zezeetaagisa Katonda n'amubuuza nti kineetaagisa budde ki okubanga nzifunye alaga nti mu ssaawa emu singa eyitawo bweti waliva ku lisiti kubanga abakulu kati bakambwe nnyo abakulu balinga nnumba so n'olwekyo oyita mu bwangu osobola okufuna ssente ezo tutereeze ekintu kino mu bwangu registra azeetaaga mukulu n'akubaganyamukko ku birowoozaawo ng'ensimbi tazirina obwongo ne bumugira alina abapangisa abembu obwongo ne bumugira eri omupangisa w'omundu oyo asasula obulungi oba oli awalina mu kasente n'amukubira akasimu n'amuweereza emiliyoni 6 n'amugamba kansuke nkuweereza emiliyoni 6 ebisigadde tujja kubiraba nekola ku nsonga emiliyoni 6 ne zisindikibwa ku mobile money era ne zituka bulungi nnyo era mobile money eyo okusinziira ku messages ezitambula ku mutimbagano ziyatadde ziraga nti ziri mu mannya ga John Bosco yono Kaana Kambaata era ne yali yesimbyewo ku bamemba ba parliament esaidi eyo so kakati abatunulizi b'ensonga kuba bizze byogerwa naye abatunulizi b'ensonga ne bagamba nti naye mu bino ebyogerwa mobile money nga bibuzaabuza mukama wange ssebo ensimbi etambula mu kugaba kaadi ng'esusse. Okay, one nja kikantandikire gye bisembera. One nze ntandika na kisembayo. Mwami Sali Keith alimba awayiriza. Ku lwaki? Bwe ntunye ebintu nga bwe biri awayiriza. Akaana Kambaata tamusabangako sente. Ku lw'ensonga ze ngenda okunyonnyola. Badde Nansana mulimu nnyo. Nembeera ku njegojego za Nansana. Nze actually nze mbeera na Luvule eri amaka gange. Tukiyita na Luvule Nansana. Kati paati emu ye na Luvule eri mu Nansana. Paati emu kati nze ndi Busiro East. Nze ngwa Busiro East. Sigwa Nansana municipality. Sigwa Nansana municipality. Amaka gange nze ndi mutuuze wa Busiro East. Je maze emyaka ndoza kati 28. Busiro East si Nansana. Lwakuba nti kagudo ke kasalawo busazi bwe katika line ke kasalawo nti ono Nansana ono Busiro n'olwekyo politics we Nansana amumanyi ekirala ndi wa Nopo ndi wa Nopo kakongoliro now kadi bagiwadde John Bosco Serunkuma amanyiddwa nga Kaana Kambaata. Yes. Now story nga bw'ogamba nti mwami Keith Sali agamba nasindika sente kadi bagenda gimujjako. Mwami Sali Keith yafuna kadi oyo agamba yaweebwa kadi. Yaweebwa kadi iddi ku luno lwennyini okubeera meeya wa Nansana division eyebeera division si municipality ye Kaana Kambaata. Yes. Ye Serunkuma John Bosco bw'afuna kadi ey'okukiikirira division meyo n'abaddeko abaddeko ku division n'akola appeal oba petition bw'awandika petition baddamu ne babatuuza kadi ne bagimuggyako Keith Sali ne bagimuggyako kati awo atandikira okwogera ebyo nti ekisinza okunnuma John Bosco Serunkuma yansaba miliyoni 6 netugenda zali 10 yazali 10 namuwako 6 nampaako 6 era okusinzira obujulizi bw'ogamba nti nasindika ku mobile money era mwami Sali Keith alaga obujulizi nti asindika miliyoni 6 kyenvumirira. One ekisooka Keith Sali yali ayagala kubeera mukulembeze ekinga agulirira enguzi yali agaba yaki
Keith Sally enguzi yali agaba yaki ekirala talina keesi mu mateeka amateeka tega embracinga illegality tosobola gamba twabale tugenda kubba Julie Potential tugenda mubba nogamba tugende tumubbe nogamba nti tumubbye ne milioni 10 gwado ina kufunako 5 nange 5 nenkubirayo nenfuna emu nenkuwemu twenda joyinza kundopa tewali kuba process ya kibbi emenya mateeka kati omulamuzi tasobola kujingiramo kujjako mwembyo bakwata jeke illegality amateeka tega embracing illegality nti obumenyi bw'amateeka yes era gwe obumenyi bw'amateeka toba na nsonga toba na ground tosobola gamba tiseba omulamuzi twagenda ne tubba ng'omusajja agambye okumpa milioni 5 nesaba omulamuzi yampadde 2 nsaba omulagire ampe balansi wange zamaleyo ne Keith abaki Keith bicho byayogera Keith ate musajja muyivu kati kiki kyatutwalamu ekyo ampe balansi wange mamaleyo abakumaleyo kutya kuki wabadde odiringira kuki tosobola kuvaano n'ogamba ekisooka Keith yali agaba enguzi bw'agamba yes enguzi ng'agamba agiwani mbwagiwa registrar teri registrar agaba kaadi mu Nuupu taliyo ba registrars bonna aba Nuupu bali under office ya organizing secretary mwami Kajubi Dr. Kanabi Dr. Kanabi Moses ba register bonna we bagwa Norwecho amanye bwe gambala okubakolako vetting committee elections management committee EMC yakola omulimu gw'okuvetinga n'okunoonyereza ani alina ground era bwe yamala amannya ago gasindikibwa mu neeke ne gaba approved registrar yaliwa agaba kaadi mu Nuupu taliyo registrar omulimu gwe kukoonako sitampo ku mannya agavudde mu neeke gebamaze okwapproving kubanga akakiiko EMC elections management committee bwe mala okukola omulimu gwayo eforwardinga amannya muneke neke nega approvinga kati registrar owa Nuupu nabanga omulimu gwa ina kubako stamp kumanya era nalibya bagamba registrar simanyi biki omulimu gwe kubako stamp kumanya gamuleteddwa sikusalawo bani abana okubera ku list yabo abagenda okwebwa kaadi nedda now Keith Sally one mugabi wanguzi atisi yeye wako obuyinza obujulizi banye ye wako obujulizi kandi kambata John Bosco Serunkumba yaga batafunanga ku sente nyinzo genda naye kubanga ngabye ye tafunanga ku sente bya bulimba bwe namulabye ku press conference ne Keith Sally ye wako obujulizi nti nze Keith Sally abadde agenda okubeera meya wamwe owa division ndi mugabi wanguzi kungwa nanta unyikamu agabira mu milioni 6 kudda waggulu kati ala akumati ettaka lya NASA na municipality nga mugabi wanguzi kungwa anakyeza nti nagaba enguzi era ajaniriza yes bakitegeeza kubanga yeye waddeko obujulizi nti mugabi wanguzi era yagala enguzi bagimuddize ng'eyawa kubanga teyakoze mulimu gwayo teri bintu biringa bino bo bisatu bibatatawana kusaba balance nanguzi one malaya tebamusaba balance tebamusaba sente tizizi bitugendedeko anyizo okuba nga twali twalaganye kyesatu kati mukwasize ekizikirwa kyalemera ebiri jange z'omuwadde zeezo malaya taliiko mbunziriza sente owa traffic ne taliiko z'omukwasa ekibato afunya bufunye tosola gamba mbu ate zinzirize olufunye ekibato ga musabo tosola gamba mbu ate muzinzirize tosola gamba mu kyaki mbu muzinzirize nasaba nnyo wano nfune omulimu oba omwana saafuna munzirize sente zange tukwatagana n'enguzi tebabanja Sally mugabi wanguzi bakyuse mbu erinnya oba bateekeko ye
lwaki teyagamba nti nze nkoledde abantu ate enguzi yaki Yes. lwaki tegenda mbakulu n'abagamba mpulidde mwagala kujjako linnya lyange naye nze newangudde bannange lwaki mujjako erinnya lyange n'akwata ssente mbwazisindika kati agamba bamuddize ssente ze ezaki yaziwaani nekirala bakansala bakugombola bafuna ssente mmeka omuntu okutuka okukwata miliyoni 6 oba 10 aziweeyo kubanga kyemmanyi yali ateekateeka kuweereza balance singa bafunye ogwo musala tebaguweza tebaguweza ssente nnyingi nnyo lwaki ne lwaki bonoona ekibiina nooba nga ggwe kambuuze kaana kambaata John Besco Serunkuuma ne Sali beemanyi bonna bannansana nabadde mbuuza ekibuuzo lwaki golooza Sali olabika oggaba enguzi oli n'akutuukirira n'agamba kagende kamugamba ajja kuleeta ssente lwaki nze tegusulwa kinviiramu awo teri ayinza kuŋŋamba nze tegusulwa mbu mbuki tegusulwa tuba twagalayo enguzi leetayo miliyoni 10 teri ayinza kuŋŋamba teri kakati gwe naawe gwe bagamba mbuleetayo enguzi era oba ofaanana ogigaba teri muntu wa merit kati kankubuulire neba baana basomero nga tusoma abaana essomero bwe libba ebibuuzo abaana abagezi bafuna bya bwereere ssente bazisaba baana basiro omuntu yenna omwana omugezi ebibuuzo afuna bya bwereere ne baba bibbye assuming babibbye kubanga bali abasiro be babibba ne bamuleetera yaayo abayitiremu tebasobola kumwewala ekirala abamanyi ebibuuzo agenda biyita anyway tali mu mboozi zammwe mbate mu ebibuuzo tali mu ebyo teri ebisitabo bye bisoma mu budde nti kiki nti ngenda kubba bibuuzo leka naawe sibaayo okugyako n'abadde tasoma abadde talina notisi ye oyo yamanya mbonze ngijjaga kubba bibuuzo era noono atunda ebibuuzo alina baamanyi nti ngenda biguza oli n'oli tuli fenna kakati nze onnumba otya tegusuulwa nze kakati nze lyasooka okunnumba mbu tegusuulwa mbadde njagala kufunira nanga muntu ompe sente tegusuulwa mbadde njagala kufunira pamiti ya motoka ompe sente tegusuulwa njagala kunzigulira akawunti ompe sente tegusuulwa kakati abamanyi njagenda mbyenoonyeze ngenda kugenda mbyenoonyeze ate mbifune katosobola kuntuukirira ne lwasi kisali yalabikanga omwangu ogamba mbuleeta ssente bw'otaleeta ssente tugenda kujjako era lwaki tali mu bantu b'olowooza wano ntenye okwogera nti nakyogeddeko ne Jozi nti twasomanga n'obwana obulugwala ng'okagamba otya mbu jangu tugenda kubba bibuuzo tolina woyita tolina wosobola kuyita mulimu n'ebintu kati tuli wano muganda wange kati nsobola okugamba nti mayanja badde nkwagalamu omanyi omusawo muganda aloga obulungi owa Kifaalu nsobola okutuukirira tekisoboka era kati mayanja kati nsobola okutuukirira nengamba mayanja twagala kubba banka tuyire gwe twagala okutta nentuukirira gwe tosobola kuntuukirira kubanga ndabikirawo nti yo tajja bbikiriza era n'omubbi amanya nti yo tegusobola totawaada ajja balopa ku poliisi temujja musobola era bw'oba olaba abantu nga bayitawo manya nti oyo sobi mugamba tulina gwe twagala okubba tomanya nenze tegusobola talina asobola kunnumba nagamba tegusobola tulina gwe twagala okutta tekiriyo omuntu asobola kupima n'amanya nti ono asobola okukola kino n'asobola okukola kino kale tweyanziza nnyo tweyanzeege ebigambo katukulekera ono olunaku lwaleero emboozi bwetu bwetambudde ne katusabe bitambule bulungi ku sayidi ezo sebo tweyanziza nnyo olwakadde kotufisiriza okugeramuko naffe wano olwaleero kwemboozi mu UG nze Geoffrey Mayanja weraba